twazimanyira abembe oyo wegundi eri bavuga ng'amotoka zabikajja eriyo kamera eyo ate mukajja waliyo kamera nga zikwata ki yayigira Wamabai. Amanya nze Mulondo Peter. Mbeera yaffe wano ku stage tebadde mbi ku mbeera ya transport ne ku mbeera y'okutambuza abantu banga ffe tusikasika abantu tujjajatta abantu ekintu kimu n'abasaabazi. So time eno embeera yaffe nti abasaabazi okuva wano paka Naggalama bayi wali amasomero ag'ebbeeyi oba amangi twalyawo 3,000 tetwongeza bisale. Kayunga twalyawo 6,000 tetwongeza bisale amakubo amalala. Tetulina nnyo nyigira gye tunyigiriza musaabaze wabula tulina jajjata musaabaze kubanga talina gyakola ki talina gyazijja n'owoona omuganda kana talina gyazijja kubanga ffe tuli bazadde. Akeetala ako kabeera kanene ku mbeera yaabwe ebeddewo emabega naye leero tekabadde kanene kubanga abantu babadde nga bakitegekera kubanga bwetunula musaabaze nga bw'oziraba tewali jaamu tewali ziyiza mu tutambula kubanga saabaze olaba amakeesi nga gakola ki nga gayitingana amakeesi gayitingana naye leero abantu bakyetegekera ne bamanya nti balina otutambula bagende ewaabwe gye bakola ki batwale abaana ku masomero. So n'abazadde mbakubiriza buli atwala omwana ku ssomero alinye emmotoka eya stage nikeesi olekamu ekintu kyo okomawo n'okisiŋŋaana mu ofiisi awo. Ate abasaabaze mbakubiriza baba alinye emmotoka afube okukwata enamba y'emmotoka twala kubanga enamba eyo osobola okudda ku ofiisi abeerawo mu ofiisi nafuna oringa bulungi nakuba n'enamba y'emmotoka baba nga agimanyi. Amanya Sempungu Yahaya enforcement Bugerere stage. Bugerere stage eno tubadde tulinamu obuzibu bw'abasaabaze baffe. Abasaabaze bagenda ne beerabira ebintu mu mmotoka. Ekyamazima najja nga akaaba ebintu nabirese mu mmotoka emmotoka ebitutte biki ne tusalawo ne tunoonya ebintu ebyo ne tubifuna. Naye ebintu w'obifuna jjukira tebibaamu ndagiriro wa gy'abeera oba avuddewa kati mugenda obifuna nga temusobola kumunoonya. Ne mubeera mu ofiisi ebintu ne bibeera mu ofiisi nejjula ebintu naye nga tebasobola kubinona. Nze mbadde nkubiriza abasaabaze bw'oba weerabidde ebintu mu mmotoka ku stage ya Bugerere Kayunga stage jangu mu ofiisi onone ebintu byo kubanga ebintu naffe tubitereka ne tutuuka ne tukoowa. Ate bajja tukugambe mmotoka zaffe ezisinga tuzimanyi. Oyinza okujja ne tukugamba emmotoka ebintu byagendeddere mu mmotoka ya gundi naye ojja kudda obikole ki obinone bwe tunaaba tubifunye. Naye ebintu tugenda ne tubifuna abantu ne batabinona. Nze mbadde nkubiriza abasaabaze bw'oba weerabidde ekintu mu mmotoka gezaako okumanya nti emmotoka eno nagirinyiddewa. Naye ebisinga tukaluubiriza omuntu agenda n'alinyira emmotoka enasuuti nga tetugitegedde oba yabaalubyanza najja wano n'atukaluubirira ati emmotoka nagirinyidde nasuuti naye nga naffe tetugimanyi namba puleeti. So oba ogirinyidde ku stage tuba bwakakafu nti emmotoka eyo ya gundi yavuze emmotoka eyo etutta ebintu byo. Era ebintu tubina mu ofiisi tubiterese ne tutuuka okukoowa. Naye mbadde mbakubiriza bw'oba weerabidde ebintu mu mmotoka tambula otuuka awo walinyidde emmotoka kubanga buli stage erina ofiisi yaayo n'abakulembeze. Bw'otuuka ku ofiisi buuza ojja genda okwesanga ng'ebintu obifunye. Naye abantu basuula endagamuntu kati nze nina endagamuntu nga 5 naye nazironda ne nzitwala wali ku paka nga ku poliisi waliwo ekizindaalo. Naye ogenda n'otuukayo n'ogamba omulanzi w'ekizindaalo waliwo abaanona endagamuntu zaabwe tewali. Naye ng'oli eyo nga wabulirwako endagamuntu
jangu wali ku mulyango gwa paaka okuyingira munda waliwo ekizindaalo ekiranga bakuwa endaga muntu yo. Zonna we zetuzifunye we tuzitwala. Kale nze mbakubiriza lwa bintu bye muleka mu mmotoka. Mukaabe eyo nga musudde ebiwandiiko eby'ebbeeyi eby'omuwendo abantu n'aleka ssente mu mmotoka. Waliwo omusajja yajja wano n'agamba emmotoka ngireseemu emitwalo 80 ziri mu nsawo. Agenda kuzimba sayiti ya mukama we alese ssente mu nsawo agyerabidde mu mmotoka. Naye nga ne waagirinyidde ffe tetutegeddeewo. Ogenda n'ogamba omusaabaze tuula mu mmotoka eno ekutwale kubanga omanyi ne waanaalekamu ekintu ajja bisanga. N'agenda n'abuukira egenda amangu walekamu ebintu atadde abuuza ffe siteegi n'etufuukira ekizibu. Abaawo tebafaayo ku basaabaze naye nga tumubuulidde ekituufu. Nze kye mbadde mbakubiriza ojja ku siteegi linnya emmotoka etegeerekeka bagayidi gye bakulaze oba abatwala siteegi nga kye twewala kyekyo kukubba ate ogyogambe siteegi yaffe enzibi. Naye nga bwe kiri ekya bulijjo tekisi ezibba abantu zigenda ne ziva eyo nga si za kuno. Naye olina omugamba togirinnya enkeera akomaawo ng'akugamba emmotoka gye nalinnye wano yanzibye. Naye nga naawe togimanya ani nnyiniyo tekolera kuno kyekituufu. Erinnya nze Sekandibula ddereeva wo ku Bugerere. Transport talinnye. Abasaabaze abaffe tubavugidde 2,000 zino kayunga 5,000. Tetusedde poza amasomero geno nga kage galinyisiza naye ffe tubavuze bulungi abasaabaze baffe nnyo bubenje tetuvuga bubi. Ne transport tetulinyisizza nnyo. Akeetalo ko kaba k'amaanyi naye tulina okuba ffe ng'abadereeva ba kuno tulina okuba abeegendereza nga tuvuga abaana baffe bazzaayo ku masomero tetukozesa waasiwaasi naye ng'akeetalo ko k'amaanyi. Tetuyinza gaana alhamdulillah tukikubye mu eyo embeera eriwo wakati waffe n'abasaabaze be tusaabadde wamu n'abaana. Tuba tulina okikuba mpola mpola. Gange nze Fred Yiga ababodabooda b'emukono tetulina nnyo likodi zitwala bintu by'abantu. Tulina ofiisi yaffe wano we tuli wennyini era naffe tetulinyisiza nnyo bisale. Amasomero gaffe gali kumpi wano tubatwalira 2,000 1,000 kwegamba naffe embeera y'abazadde kuba naffe tuli bazadde tugimanyi. Tetulina nnyo bbeeyi eri awo naye ekyokutwala ebintu by'abantu tukyali bulungi. Abantu baffe balungi okujjako ababajja ewala mu Kampala eyo ne babaleeta be batera okubeeramuuko obuzeezeze obwo naye wano mu mukono tuli bulungi. Amagezi gempa abazadde kuba ne leero waliwo abasaabaze abaze bavudde sayidi ze Soroti eyo ne babaleeta ne babateeka awo balubyanza ne bajja. Mbaddewo ku makya kuba naye ndi mukulembeze mbaddewo ku makya ne mbagamba mulinde obudde bumale okukya tutwale abaana abo ku masomero. Balubyanza abo tetubalinaamu nnyo wano twabagoba kuba buli omu alina kaadi ye wano. Tetulina nnyo balubyanza bava weeru okujjako ffe abaamuno mwennyininyini mu mukono. Tufuna omuntu abatutte ebintu by'omuntu tumusobola okumugoberera wonna ne tubifuna era tumufuna tumutwala ku poliisi. Bwe tuba tumutotte ku poliisi tulina ofiisi yaffe n'emugolola. Kiba kizibu omuntu ayakola bizinensi ye kuba kati abantu amasomero bagafuula bizinensi. Kiba kizibu omuntu ayakola bizinensi ye okumugamba nti teeka wansi ebisale biteeke wansi ng'ate yakola bizinensi ye. Olya mukama wange n'olw'ensonga eyo kebeere gavumenti tesobola kugamba bantu bakola bizinensi zaabwe ez'amasomero nti temuteeka waggulu bisale. Naye baali tusaasidde kuba abaana bangi bagenda kutuula wakati bagenda kusoma. Abantu baavu tebalina ssente naye ng'ate ebisale by'amasomero bingi. Tuyambeko omwana oyo kulaba nga amaliriza okusoma kwe mu bulungi nga tafunye akisidenti. Bw'avuga takisi oba booda olaba essomero we riri yimirira abaana basale ekkubo. Bw'oba ovuga abaana wa booda tobatikka kabindo nti buno obwana buto busobola okujja ku booda. Tekako abaana abamala. Omwana omu yatambulira ku booda yo naye n'osanga wa booda munnange ng'otisa abaana 5 bw'ofuna akamenye n'abaana abo ubwo tusooka okugulako omusango kuba oba wa breach the security guidelines otikka omwana omu ate omwana oyo abeere ne helmet ku mutwe olabe nti nno omwana oyo ojja kumugyawo omugye paka w'onoomutuusa ng'ali safe bulungi.